era kyovola Mwai Museveni kkiriza ne b'okulembera n'ab'eggwanga bw'wabaawo ensonga yonna ekuwabula ekulaga nti kino na kino na kino kitereeze awo eggwanga bwe lijja okutambula naye gwe bw'osigala nga you insist ti nze nina kubafuga nina kukola bwe nti ku mpaka n'otirimbula abaana bali makomera baganda baffe bali makomera olowooza obwo bugi bw'osaba niyabuwaddeyo bwavuddewa kyovola omuntu ne woba owaddeyo omutwalo ne bwemba nkutte kilo 5 ez'akawunga nenziwa omukadde waliwo atajja asobola kujja ku street kubanja buwanguzi nti oyo omulema nga tajja kujja ku street ne bonoga nti omuwa abafiire mayumba ate ng'olwaleero Uganda kyagwe twagala akulembera abantu abalamu so mu mbeera eyo tugamba kinti ng'ababaka tujja sigala nga tukikola mu bulumi weewaawo nga sifa abantu kikoze omanyi olwaleero gavumenti Nakaseke teyina ambulance naye ng'otunulira ababaka ate gwakwata ku musaala n'ogula ambulance ezo ambulance ziri mu kadde 2 bw'otunulira nti palamenti yaloketinga ssente ezo entambula oba ez'emmotoka meka namba tefunanga ambulance teri era twataddewo emmotoka yange gitubadde nga tukozesa ddala mu kunoonya akalulu eyambeko abantu baffe abo abali mu mbeera mu kiseera kino ekya 42 days ekya lockdown kubanga ekyamazima Mwai Museveni ye enteekateeka talina kwegamba eggwanga alifugira kataka kwegamba alifuga naye nga ye amala gekolera naye nga tewaliiwo nteekateeka nuŋŋamu. Kwe tuli ku mpewo awamu n'omukulu Honorable omusajja ow'amaanyi era twebaza nnyo mu programu zaffe zabaddeko mwebale kuzaagala ate mwebale kumwagala tusimira ddala mwekipingire oba musigale ku Mukutu the Flashlight Channel kwe tuli okutambula paka Nakaseke okulaba omukulu n'ebigambo ebimuvaamu biwoomera w'amatu era twebaza nnyo programu zaffe ze mwalabyeko emabega naddala mukulu Patrick yagambye oba kujjaawo ali Scotland ayagambye oyo ye ajja kutandika kusindikanga kuz'amafuta in case embeera tutabuseeko pa ojje tusobole okukola programs zino naye tusiima nnyo tusimira ddala ono mubaka owa Nuupu okuva eri Nakaseke Central mwebale kumwagala tusiima naye honorable government eno yeewunyisa buli kintu kyonna kifudde kyayo yes kale kebitwale naye ekisinga okunewunyisa lwaki embeera mu ggwanga katuli ku bunkenke abamu babika ne babika omukulu abamu ne kwegamba ensi etusobedde palamenti etuulako ddi eteeseza eggwanga gavumenti eno efuuse ya muntu omukino omuntu yakola decision ng'ali mu bedroom yakola decision nga yeebase kati mababaka mutuulako ddi okuteeseza eri ensi yaffe Uganda we tutuuse twetaaga okulaba amaloboozi gammwe eri mu palamenti tusobole okubaawo embeera eyo giraba otya? Basawo ne bannyabo abali mu ggwanga lyaffe erya Uganda n'abali eweeru wa Uganda abali e Scotland abali e Dubai abali e China bangi nno so batulaba nabaddeko ku YouTube channel yaffe nga ndaba mirimu abantu nga basiima basaba ne bannyabo ababuuzaako nze Alan Mayanja Sebunya omubaka w'abantu abeesiimi era ab'ensonga waliwo gwekipitera ennyo okusanyusa abeesiimi era ab'ensonga omanyi ababaka abamu bagamba beeb'ensonga naye nze abalonzi bange beeb'ensonga era beebeesiimi wabula sinze w'ensonga oba okategedde enjawulo oli agamba omubaka w'egundi ow'ensonga wabula nze nga mubaka w'e Nakaseke w'abantu abeesiimi era ab'ensonga kubanga basalawo ate era beesiimye kubanga omubaka gwe balonda basalawo era sijja kukyukakyuka nasazeewo buli lwe naabanga ngenda okwogera oba TV oba radio nja kuyisangawo obubaka buno ne bwe naabanga ndiriddawo oba wa Mwai Museveni kulembera eggwanga lino walimbalimba abantu b'e Nakaseke abantu bagweta Luweero
era emizimu gye Nakaseke minyiivu, emizivu abazzukulu n'abaana bonna banyiivu, kubanga oluguudo okuva e Luweero okutuuka e Kiwoko, Butalangu, Ngoma okutuukira ddala e Kinoni, Masindi, oluguudo olwo lugatta Nakaseke ku Masindi ne Luweero. Naye oluguudo olwo luli mu mbeera mbi nnyo, ate ng'oluguudo olwo luyamba abantu okwakisesinga amalwaliro, okwakisesinga amasomero, okwakisesinga obutale ng'obw'ekiwoko. Abantu baffe eyo balunzi, abanywa mata, abalala balimi, naye babonaabona naddala mu biseera eby'enkuba. Nolaba abantu nga bagwa mu bidiba, bagwa mu binnya, naye nga Mwai Museveni kyova olaba tugamba abantu b'e Nakaseke olwo oluguudo nga terunnakolebwa, nze omubaka sigenda kussa mukono era sigenda kuweera. Oba oliawo bwe lulikolebwa emizimu girikakkanakakkanamuuko, naye ng'ekyamazima tuli banyiivu ku biriwo. N'emizimu gyammwe nagyo minyiivu egy'e Nakaseke nnyo. Beeka nsooke mbuzeko ku ekyonalemu egyo emizimu okubeera nga minyiivu, olowooza yandiba ensonga lwaki NRM teyakomyewo mu saidi ze? Era y'ensonga lwaki eggwanga litabanguka ate era terigenda kutereera mpaka abantu abo nga basetolinze nga bakkakkanye. Naye omayo bagenda okukakkana nga balaba ddala bazzukulu baabwe ne batabani baabwe be baaleka be baafiiririra nga basobola okufuna amalwaliro amalungi. Tunuulira Nakaseke, tulinamu eddwaliro limu lyokka ly'e Nakaseke ate lya Regional Referral Hospital, naye olituukamu temuli oxygen, temuli oxygen cylinders, abasawo tebalina protective gears. Olwaleero tuli mu mbeera ya COVID, abasawo bakaaba tebalina nsimbi, batyo okuvaayo okubyogera. Ffe abaka baabwe oba ffe abakulembeze baffe ne tuvaayo ne tubeera engabo yaabwe oba eddoboozi lyabwe okubyogerako. Eddwaliro lirimu biku, eddwaliro kwegamba otugaye ne weewuunya. Region ennamba nga tulinamu eddwaliro limu lyokka erya Rifaro. Leero olwaleero Kiwoko yandibadde n'eddwaliro, n'eddwaliro erimu lya private, Kiwoko hospital, it is a private hospital. N'otuuka banaye n'olaba amasomero ge tulina, sincerely speaking, ne Mwami Museveni abakulembeze abamu bakulimba nti Nakaseke ye meka ye NRM. Sincerely speaking, si meka. Abantu bakaaba babadde nga bamulimbalimba, babadde batuuka ku mmeeza entukuvu eri kabona nga bamugamba eri biki biri bulungi. Neffe tuzze, era y'ensonga lwaki nebaza abantu b'e Nakaseke nti beesimye era bansonga, kubanga ffe tugenda kwogera ebiri ku ground, kubanga abantu be batutuma era be batusuubiramu. Kakati onalevu olina nsonga gyogeddeko awo ate nga nkulu nnyo okugamba nti e Nakaseke emizimu gyeyo si misanyufu n'abazzukulu si basanyufu. Ekituufu emizimu minyiivu ku ntaano obwaguugo obwafiiramu abantu, era buli we naabeeranga wonna nja kufisangawo eddakiika mpisengawo obubaka obwo. Oluguudo okuva e Luweero, Kiwoko, Butalangu, Ngoma, Kinoni, olwo oluguudo lwe lugatta Masindi, Bunyolo, ne luyita mu Nakaseke ne lugatta Luweero, abantu basobole okufuna kye tuyita service delivery. Naye ng'oluguudo olwo luba luma, abantu banyiivu nnyo ku lw'oluguudo olwo, era myaka gino gyonna ebbanga lyonna sigenda kutuula mpaka oluguudo olwo nga lukoleddwa. Era nange nja kusabira ekikutute mu palamenti osobole okusaka ku nsimbi mukulu oluguudo lw'abantu ku abantu babasiima obeere mu palamenti. Naye nga nze nebaza nnyo Nuupu nti etaddewo embeera mu palamenti. Olaba nammwe bajjeeyo mwaliyo, naye ate erina ettofaali yebagasseeko eri okufuuka eddoboozi ly'abantu. Bulijjo manyi nti ekigambo kye bayita mekka kugamba kintu kyakweyagiza, kintu kya body gold and buli kimu biri awo. Naye ate bamutuuka okuŋŋamba nti nno gye tumanyi nti nno mekka ya NRM Luweero, kati
oba opposite ya Mecca oba kyeki. Era Kyagulanyi bwe yali anoonya akalulu e Nakaseke najja kubanga nze yamukyaza mu Nakaseke district. Abantu abayiika abayitirivu bwe bati yayisa message n'agamba Mwai Museveni muddeyo mu mugambe Mecca mpambe. Mwagiwamba kituufu. Ekituufu Mecca twagiwamba naye ate tulina okusigala nga tutuusa eddoboozi ly'abantu olw'ensonga lwaki nti eddoboozi lino buli lirizikira oba oli awo bannaffe balowooza ebintu biri bulungi kyova olaba situdde era sigenda kuzikiza era sigenda kuvumbeera ku nsonga ya service delivery. Sinze nkola enguudo sinze nkola amalwaliro era sinze nkola amasomero naye sinze nga zimba naye nina kubeera ddoboozi ly'abantu olw'ensonga abantu b'e Butalangu abantu b'Ekiwoka abantu b'Ekikamulo lumpewe bawo omusolo. Okiwulira mukama wange Rogers n'abatulaba abantu bawo omusolo naye tebalaba ku kituyita value for money value for tax. Omusolo gwe bawa abawi b'omusolo baviiramu awo nga bannaffe bazimba za kedi era ensonga lwaki n'abamu twagala balizayininga abali minisita Health aba PS abantu abamu ensimbi zibuliddaawo. Oyo yabagambye bannange tetunabakubba nnyingi ekitegeeza nti yakyogeddaga bannange tetunabakubba nnyingi. Tetujja kulinda kubba kingi kubanga newooba obbye 10 newooba obbye 2 twagala ensimbi eziba ziri allocated. Kati leero tebereza 3 trillion ezavudde mu International Monetary Fund ezivudde mu European Union kagamba ensimbi zijja era ffe tetugaana kwewola naye twagala ensimbi ezibe zizzenga za kwewola ddala zibeere allocated era zikole omulimu gwazo gwe zirina okukola kubanga ezo 3 trillion Mwai Museveni si agenda ozisasula. Omuntu w'e Butalangu alunda ente yagigoba n'agitwala ne bagisala ne basala ennyama n'akamamu amata n'agatunda n'agaleeta e Kampala n'agaleeta e Nakaseke n'agaleeta e Luweero oyo yasasula omusolo yagenda okusasula 3 trillion ne bazzukulu bange ne bazzukulu b'abaana bange bagenda kusasula ensimbi ezo. Kitegeeza ki nti bwe zibanga burden eri kuffe kitegeeza ffe abakulembeze tulina osigala nga naffe tetuzikira nga tulaga era nga tuba exposinga. Twabaddeyo mu kugaba water cans okugaba liquid soap ebyo si ffe abandi bikoze naye tugezaako ku exposinga gavumenti ti bannaye mulabe olaba omubaka ku peesa ettono nga mu Bayibuli abagagga baawaayo naye omukyala eyakwata epeesa n'alijja ku boarding ye Gomesi n'aliwaayo nakati olwayo gwe tukyayogera naye nga ate wali abagagga abawaayo ensimbi kati olwaleero naffe mu babaka bye tuwaayo oba bye tukola si ffe abandi bikoze kuba kyolina okumanya nti olwaleero omubaka ensimbi zaweebwa oba amafuta oba allowance naye nga ate waliwo ensimbi nnyingi nnyo ezibbibwa ensimbi eziri mu mikono gy'abantu ab'olubatu. Ojja kutunulira omubaka akasimbi obusente buno obwa busuluugi okusinziira ku nsimbi abantu ze balina ne ze babbye mu ggwanga lino ba ministers corruption. Notebereza kati minisita gwe batuwadde Fuweruweero ono omukyala Kaboyo baali akakiiko aka appointments committee kaali kasoose ne kamugoba olw'embeezomenti olw'ensimbi ze yabba emabega naye ate order from above bagambe ne bamuyisa naye mpola Mwai Museveni bw'oba ogoba buli bwanguzi oba ogoba babbi ba nsimbi atuse ne appointments committee ya parliament nemugoba negwera n'omuzza luganza oyo omubbi gwe njagala ate n'omutusindikira ffe abagweta Luweero kuba gwe bakwasiza ofisi ya Kanyigo ke Luweero gweta Luweero Triangle okusasula abazirwanako bali abazirwanako bakaaba tebalaba ku nsi. Mwai Museveni yabasuubiza mabaati yabasuubiza seminti ne tebabibawanga naye ate ababbi ate era b'osigala b'osindika kwigaira banyunyuntire ddala akaofisi kasigale nga keereere oba ntegeera naye
olumu weewuunya n'ogamba oba omukulembeze ono ebintu abiraba atya singa abiraba manchoro Parliament Appointment Committee ekugambye ono ffe tumugobye mubbi naye gwe era n'oinsistinga nzoyo gwenjagala kwegamba yayagala babbi ffe tugezaako kulaga nti ono yakola kino ne kino era kiri ku documents weeziri naye nga gweosigala oganza oyo omubbi gwenjagala nze era gwe mbaweereza sincerely speak tusigala twewuunya omukulembeze atukulembera oba ddala ayagala bannayuganda oba yaliwo kwawadinga bantu be nakusigala nga babba naye honorable kambuzeko ku ekyo nga atali munnayuganda Uganda ina omukulembeze wansi ki kuba bolaba buli muntu bayomba mu ngeri zaabwe nze neebuuza okay sifuddeeyo kuba Barack Obama teyali muzungu weeri na Kenya naye naakola tya n'abakalakata ebisanja ebi bibiri ize simanyi Uganda no but on serious note omuntu yenna singa oba n'abaana b'ewaka nga you don't feel their presentation nga bananga balwadde tebafuddeeko baagala kusoma tobawadde school fees abo ofunayo kitaata ekirala awo nekitandika okukontrolinga amaka go tolina kuyomba ne gavumenti ya Uganda ndowooza esaanayo kati omuntu omulala nga Kyagulanyi ekituufu tesaana busaanyi naye egwanidde togamba nti esaana na busaanyi era of course bwe kiri the truth it is too much Uganda efuusa kisekererwa mu nsi yonna exactly leero twafuuka threat ku mawanga gonna agatwetoolodde kubanga bw'otunulira ebigenda mu maaso Uganda bw'otunulira institution zayo zonna they are all corruption eringa corruption obubbi bufuuse obubbi bw'otunulira engeri gye twewolamu ensimbi mutuufu okwata nekutana n'ogamba sincerely speaking kiki kye tuliko naye ate bannayuganda baakiraga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu era abantu baakiraga bulungi naye Mwami Museveni ng'akozesa amagye ng'akozesa poliisi ng'akozesa olukujjukujju yali ayogera ne Kololo ng'awoza singa natta Besigye singa natta Ddagundi naye kubanga nze ndi muzaŋŋanda era nkyabaagala nokaye omukulembeze n'okola settlement efaanana bwe twali Kololo ng'ababaka naye tugamba bannayuganda baasalawo ng'era omuntu gwe baagala abakulembere nga Kyagulanyi Ssentamu ennakasike Kyagulanyi yagiwangula mwalaali ate mu lo akalulu n'akafuna era kyovola bannayuganda tusigala tugamba era kyovola abantu abamu olugendo lwa social media nga zibika abantu si kubeera nti baagala bababike olwokuba balina enyiike nedda kyogereko baabise mukuluti bwa bulwa bannange social media ebika okumanga zeyabise ze nenkwata ne ku mutwe nengamba bannange kiki ekiddako era munnaffe ne honorable tugambe abantu twetaaga akawunga covid kuba honorable tuli bubi abantu abatwetodde eyo sayini era bw'olabanga abantu bakubika abantu ne batandika ojjaganya manya eyo sayini mbi nnyo weetereze ebikolwa byo si birungi weewaawo mu Buganda wano si kirungi kubika muntu era bw'omubika mwana wattu era bw'obika omuntu n'atafa bagamba abise yakola ki yabikanga omanyi lwaki kiri bwe kityo nti abise yabikanga tineruli ne bwalibika era oba oliawo tolifa nti yo gwababika naye mu mbeera eyo kiba kikulaga nti abantu banyiivu era si basanyufu ku nsonga gy'ogambye y'abannayuganda ku nsonga y'akawunga waliwo abantu naddala bannanga abandaba abali mu nsi abali ebweru wa Uganda waliwo abaze bakola komenti nga si basanyufu erifa ababaka abawaayo akawunga eri abantu ng'omanyi bo kye bagamba bumuleka abantu temubawa akawunga mu ababaka mugenda kubawa mpaka ddi munabawa buli lunaku mubaleke temukabawa mukubanga oba oliawo banaazuukuka ne bavaayo mu mayumba gaabwe ne bajja ne babanja obuwanguzi bwaffe Mwami Museveni bwe yabba oba bwe yatwala olw'empaka ende tugamba mu mbeera eno kituufu twandikikoze ng'ababaka
naye ate tusigala era tugamba nti okuwaayo akatono kusinga okusaasira okungi. Kiringa okugenda mu kufiirwa gwe n'oyimirira banne nga kitalo nnyo olumala okugooza nga kitalo aye n'osaba obuugi golowooza obwo obuugi bw'osaba niyabuwaddeyo bwavuddewa kyova olw'omu ne woba owaddeyo omutwalo ne bweba nkutte kilo 5 ez'akawunga nenziwa omukadde waliwo atajja sobola kujja ku street kubanja buwanguzi fera nti oyo omulema nga tajja kujja ku street ne bonoga nti omuwa abafiire mayumba ate ng'olwaleero Uganda kyagwe twagala akulembera abantu abalamu. So mu mbeera eyo tugamba ki nti ng'ababaka tujja sigala nga tukikola mu bulumi weewaawo nga sifa abantu kikoze. Omanyi olwaleero gavumenti Nakaseke teyina ambulance naye ng'otunulira ababaka ate gwakwata ku musaala n'ogula ambulance. Ezo ambulance ziri mu kadde 2. Bw'otunulira nti palamenti yaloketinga ssente ezo entambula oba ez'emmotoka. Meka namba tefunanga ambulance. Teri. Ambulance ziri mu private hospital ery'ekiwoko naye ezo si za gavumenti. Naye abantu basekinomu bambi bagamba bannaye tukoze tutya. Wabadde Saida Bumba. Wabadde Saida. Buli kyakola ky'omukyalo oyo. Oyo jjajja mukyalo. Masanyalaze bikaseera masanyalaze naye masanyalaze waliwo yamubuuza nti n'aluwa n'eggulu yonna gwe wagatwalayo. So kyengamba kiki olwaleero nti ng'ababaka mu mbeera onyigirizibwa ng'olaba omukadde akaaba ng'omulema akaaba ng'owa boda akaaba. Leero tuli mu global village ensi eno yafuuka ekyalo kitya kimu era kyova olaba prime minister's offices sigala tuginenya. Toyinza kuŋŋa nti ogenda kuyambako b'e Kampala na bali mu bibuga byokka ebinene abali mu cities nga bonoga Masaka city city Gulu city naye ng'abantu b'ekiwoko bo balekeddwa mabega. Abatakisi abava ekiwoko be bagenda e Kampala n'olwero bali waka they are stranded. They are just there seated. They are doing nothing. Okitegeera tebalina kye bayingiza yadde n'ekikumi kyokka be balabirira abakadde be balabirira abalema balina omugugu munene bakadde baffe banja babitunda. So ng'omubaka bannaffe abali mu nsi z'ebweru oba abali ebweru wa Uganda kino tekikola mutima mubi ng'abamu bwe mukiraba temubawa basobole okuvayo mayumba bajje babanja obuwanguzi bwabwe ate advice sinungi. Yes kubanga abamu babadde bakiraga abantu mubaleke temubawa kantu konna musigale nga mubanja nsimbi za muwa musolo ne tugubanjize ebbanga lyonna. Linda nsoye kusalamu ekirimi bw'ogamba ntoba akawunga oba tobayamba tebajja kufuna era amaanyi nga baleeta ku nguudo. So nze ngamba if you can please kindly if you can everyone support the neighbor support the sister support the aged support the lame ones bonna bayambibwe if possible. Exactly. This is everyone's responsibility tuvunanyizibwa wa buli omu era naawe wali awo andaba bw'oba olina neighborwo ng'olaba osobola okumuwaayo ekiro y'akawunga oba ekiwagu ky'amatooke bambi kikole kubanga tetwagala bantu bafiire mu mbeera efaanana bweti. Nze nabadde era kwe kuteekawo n'emmotoka namba ey'abantu abalwadde b'akawuka ka siriimu Nakaseke. Abantu olwaleero tebakola nga ne bw'onoomuwa ekipapula olw'okuba alina kaadi asobole okugenda ku ddwaliro ekiwoko afune eddagala lye naye nga talina na nsimbi zigenda mutwalayo. Kogaka tutekewo emmotoka esobola okupiikinga abantu abo oba okubatwalira eddagala. Era twataddewo emmotoka yange gye tubadde nga tukozesa ddala mu kunoonya akalulu eyambeko abantu baffe abo abali mu mbeera mu kiseera kino ekya 42 days ekya lockdown. Kubanga ekyamazima Mwami Museveni ye enteekateeka talina kwegamba eggwanga alifugira kataka kwegamba alifuga naye nga ye amala gekolera naye nga tewaliiwo nteekateeka nuŋŋamu. Yes kwe tuli ku mpewo the flashlight channel Uganda mwebale kwekumirako tusimira ddala ate ono honorable ye wali tujasigala nga twegeyageyamuko nga tunyumyamu ensonga ebintu ebiri mu nsi yaffe Uganda ebintu ebiruma gona biruma wamu nange wano honorable Uganda nzibo bwe tugamba
we are in global village. Chaka Uganda fe batuleka tetulimu mu global village tetuliyo naffe sebo tuli mu nsi eyo tuyinza okwanga tetuliyo bannaffe eri bafuna covid bafuna emergency sente ezo balina ababaka abategeeve ennyo okusiigako balina bapresident abafuna eri abantu baabwe Uganda tuli kikolime mu nsi yonna nekambuuze ne World Bank oba nsiru ne bagamba Uganda yewolayo sente nezibba tezaako kirina okukola era ne baddayo ne batwongera esente ezo ne zijja zituuka ku bantu batono. Waliwo omuntu omu yangambye mu opposition tetubategeera muyinza mutya obutaagaliza bannansi ne mugenda mu International Monetary Fund ne mubagamba bana Uganda mu M7 mumuwa sente ompulira nti tulinga ffe aba opposition abatayagaliza bannansi kulaakulana era nze omu kubawagira mu M7 obutamwongera buyambi ensimbi ezo ne tuliyoni 3 zandibadde tezijja. Lwaki? Nti ensimbi bw'oba era nga mu Rogers nkuwadde omutwalo nenkutuma ekintu nekiremu n'olema okunziriza accountability nasaasaanyiza bwenti ne bwenti oba n'oleetanga ebintu byakulimba nga birimu obukumpanya ngenda okulaba nti gwogaggawala bugaggawazi naye ate nga nze gwokolera nyongera kwavuwala awo bw'okomawo okujja okunneewolako ekyamazima bwe mba sizikuwadde oba tonnenya kye tuva tugamba ffe ababaka abamu abalumirirwa eggwanga si kuba nti kikola mutima mubi nti Mwami Museveni alekerwawo asalirweko obuyambi zino ensimbi zonna zandibadde tezijja si kikola mutima mubi nti oba abantu baffe naye tukikola Mwami Museveni azuukuke tinaka akatono k'abafunye awe accountability entuufu mu kyo naye olwaleero ensimbi zonna buli we zigwa ensimbi zibanga ezigudde ku omanye eryandabo erigwa ku paasi olimanya eryandabo oliteka nga wakombyeko noteka gisayirawo olwaleero ensimbi zonna bwe zijja bwe zigwa mu kitavu kya Mwami Museveni libanga eryande ettondo ly'amazzi erigudde ku paasi naye ate si mu kukola mirimu wabula bannaffe kugaggawaza nakubba kuzimba zaakeedi kukola ki kyetufa tugamba no International Monetary Fund musooke mujje munoonyereze mulage eddala amabanja ge mwawaayo kubanga ezo ensimbi zonna eziweebwayo z'Abannayuganda be bagenda osasula olwaleero ebintu birinnya buli kaseera kiro y'ennyama sukaali engoye school fees ekibiriiti omunyo birinnya ate abantu tebakola naye ng'ate omuntu wa wansi eri asigala yakola ki yabonaabona kyeva tugamba nti no zino ensimbi zandibadde tezijja bano bannaffe basooke batuwa accountability batulage ensaasaanya ddala bweri Auditor General's report yalaga ensimbi nnyingi nnyo zabbibwa mu first wave ya covid emmotoka olwayo tetuziraba ezaweebwayo bulandi Mwami Museveni ze yasaba ensimbi kugamba ebyo ebituluma ne tugamba no Mwami Museveni tumwongera nsimbi naye abamu ne bakiraba bulala naye sincerely speaking kyekyo tosobola gwe kusigala ng'owola muntu nti omuntu n'omuwa ensimbi agenda kuwasa bakazi agenda mu bamalaaya bw'omuwa ssente obusasula omusaala agenda kukuba asula mu kilabu agwa ku kkubo lwa mwenge olwaleero gavumenti bwefaanana ensimbi zayo ezikozesa mu ngeri yakugwa ku kkubo yakwagala bamalaaya kuga ebintu byekola oba oliawo ffe abamu tetukkiriziganya nabyo yensonga lwaki tugamba no abantu baweebwa ensimbi zijje ez'okwewolebwa naye nga ziina ng'era ziraga bulungi bye zigenda okukola accountability kugamba munnansi yeyagalire mu musolo gwawaayo ng'asasulaga amabanja kubanga kati olwayo buli munnansi abanjibwa ssente mpitirivu zaateyagaliramu naye ng'abazeyagalemu bali mu first family bantu balubatu bali mu magye olwaleero munnansi si musanyufu kulw'ebigenda mu maaso olw'ebyo olwawo oba abatukulembera nti ddala tebalina mutima gulumirirwa bannansi gulumirirwa Bannayuganda. Honorable
ebigambo byo kegambo oli atulaba babifumitirizamuko tulaba ng'ensi gye tulimu si mwe tusaanidde okuba. No. Omanyi okumanya nga ensi eno nzibu nedda ensi yaffe Uganda era bannaffe n'abatulaba bino tetubyogera tulwa bukyayi. We are advising. Omanyi obudde obusinga mukulu tibwabula pulezidenti w'eggwanga abamu ku abo si bonna abamu ku abo bamwetoolodde oluusi tebamuyamba bamusiga busizi kazigo nti oliwo akabyonyerera. No, bwekyetaagisa okukyogerako kyogerebwekokko. President Museveni kyoliko ensi ye Uganda abantu bayo tabamanyi bwe bayisibwamu. Era singa abakulembeze abasinga obungi kibi nnyo. Nze era nange ndaba ne bwe mba mu constituency yaffe nga ndi eyo wansi Butiikwa nga ndi eyo wansi Buti Bulongo mu Butalangu. Nyumirwa nnyo abantu abajja ne bambulira amazima than okunimbalimba than okunsiga akazigo era wano bakwagala no. Omuntu mbulire ekituufu nti ekyamazima Ssebunya ekituufu omubaka waffe kino na kino era nze abalonzi bange n'ennaku ezo abavubuka bansalako ne bagamwe bakama bange era bwe kiba kyetaaga kumpita wano ku bintuuzaamu mumpite mwe abannonda mwe abanteeka eno gye ndi. Olwaliro Flashlight TV mwandibadde temunoonya naye munoonya olw'abantu bali ab'ensonga benjogerako kye baakola. Olwaliro NTV olwaliro TV ez'enjawulo zikunoonya ng'omubaka w'abantu naye gw'olowooza zanti kunoonyesa singa abantu bali tebalina kye baakola tebaasalawo bebeeresa kakati olwaliro omubaka wa paalamenti ogenda mu paalamenti n'otula ne bakusasula naye ngo bambi n'omulonzi we yakulonda ali eri bambi ali mu kasiisira. Omwana we tasomye talina mafuta mutaala mutadooba ennyumba ye esumi. Abamu temumanyi temusulangako mu nnyumba ezo ffe tuzimanyi ng'oli mu nnyumba yasubi kati essubi erigendamu amazzi muyingiramu ebiwuka ebisokomi bibeera byeru kati nga bitandise okulya enjuye ng'olaba omuntu ennyumba gy'asulamu nga yeeyo. Naye gwe omubaka n'olowooza nti olinnya amaddala oli eri oli wakabi ne weerabira abantu abo. Jjajja yakulonda bambi nga tayambadde na ngatto mu bigere n'akwata akaggo n'ajja n'akasimba mundaga mbuleera weerinze nze kulonda mbuleera n'akutiikinga bambi n'abeerawo mu musana n'addayo ewaka. Kakati kyova olaba abalonzi bange bakama bange sibeerabira era kyova olaba Mwami Museveni kkiriza ne b'okulembera nab'eggwanga bw'wabaawo ensonga yonna ekuwabula ekulaga nti kino na kino kitereeze awo eggwanga bwe lijja okutambula. Naye gwe bw'osigala nga you insist ti nze nina kubafuga nina kukola bwe nti ku mpaka n'otirimbula abaana bali makomera baganda baffe bali makomera abaana baffe bali makomera bakwatibwa mu kaseera k'okunoonya akalulu. Era kyova olwaleero Human Rights Parliamentary Committee ebadde ekulirwa NRM Parliament akakiiko akakeddembe ly'obuntu ababaka abali ku ludda oluvuganya oba oluwabuzi tugamba akakiiko ako kalekerwawo okulirwa NRM kuba bagamba enkima tesobola kusala gwa kibira. Ekyo bwe kiri kakati NRM bw'ebeera nga DPC w'ekiwoko oba wannakasike DPC w'eruweero DPC kale mbona oba amagye nga gatyobodde eddembe ly'obuntu gwowe NRM tojja kusobola kuleeta lipooti ng'epiininga abakulu abo. Nze ndeka Alani nja kugireeta kuba nze sirina kyentya nze nalondebwa abantu kujja kwogera mazima. Abaka b'NRM beetiiririra ku lw'eggwanga n'otiirira omulonzi w'ombu kuba Mwami Museveni gw'otwala nga Katonda gwerabidde omuntu eyakuleeta mu paalamenti nga ye mulonzi wo ddala kyayogera kugewekiriranye. So kyova olaba abamu tugamba akakiiko olwaleero ffe abalina olwaleero kimanyi Uganda Human Rights Commission terina bukulembeze. Omusajja yafajja tewaliwo bukulembeze kati weebuuza omuntu gy'addukira. Olwaleero tuli mu lockdown naye kimanyi ekkooti zaggalwa naye poliisi Mwami Ochola ne banne tebalekerangawo okukwata baana
olwaleero Budukulu bujjudde poliisi olwaleero amakomera gajjudde Museveni nze wano we mbadde nsuubira n'okubeera ow'ekisa n'agamba katuteeka abalina obusangosango obutonotono tukendezeko ne ku mbeera ya covid crowdiness kubanga omugotteko tugamba buli otubeera mugotteko ne chances z'okukwatibwa covid kati ke kaseera abantu abamu bandibadde bateebwa nga bw'olaba abaana bwe bava mu masomero Mwami Museveni kuno yandibadde waza naga balina obusango obutonotono abanaatera okumalayo abanaatera okumalayo ekkatala lyabwe abali oba basibibwa anaatera okuva ku alimanda bateebwe naye abaana bakyabapakira mu Budukulu kyokka kooti tezituula naye bo bakyabakwata laba e Kampala abantu be bakubibwa emiggo abantu be babonyaabonyezebwa tobawadde olwaleero emitwalo 10 gifuuse emitwalo 10 oyo najja nakugamba tugenda giyisa ku ssimu eyo wiiki n'etambula kaakati abeero simu wandiika enkalala eyo wiiki n'etambula kaakati tugenda zireeta kugamba n'ogamba eggwanga lino mu butuufu abantu bano balilowooleza balumirirwa naye ng'emitwalo 10 sincerely speaking gwe emitwalo 10 ntono nnyo ekitono gyandibadde emitwalo 2 naye era nago matono abantu abamusobola okunjula emitwalo 10 oyinza kugimalako bbanga ki naye ng'omusajja akuwadde ennaku 42 ate ze tusuubira n'okuzongeza era honorable bwe tumulamuko awe tugenda okutandikirawo nga twebuuza emitwa kati gwogamba tuli mu global village nemukulu tebwalwa ali mu global village okale fena tuli bana Uganda ngamba abamu tetuli bana Uganda kuba naisa gye batuyisizaamu we don't qualify to be oba kubeera human beings tosaa kungamba kale ya budget ye nga kinoomu tetuganye president ya sente mmeka ekituufu neerabiddemu figa ntono naye esimbi nyingi nnyo ezigenda mu State House eza bulijjo okusasula abakozi na nyingi nnyo ezijja zibbibwa era obadde ng'olaba ripooti nga zijja biseera supplementary budgets supplementary ezimu ebisuubizo bingi Mwami Museveni byakoze ebiri eyo ensimbi ezisuubizibwa amelwaki mbuza ekintu ekyo nti tosobola kuŋŋamba kale ye prime minister mukyala Nabbanja kale any other person ali mu government tosobola kuŋŋamba nti gino emitwalo 10 ye tugenda okutandikira egyo emitwalo 10 ye ndooza azirirako mu seconds naye no bano bazibadde ennaku meka naku 42 bwe tukoma tugenda okutandikirawo tweyanza mwebale kukumira ku mpewo keep subscribing and sharing mwebale kwagala omubaka owa Nakaseke Central omubaka ono comments and advice tuzirabye era ebibuuzo mwetaaga okubuuza please kindly muso okusiga nga mubisindika era olwaleero amabude obusinga ntya nnyo okusoma ennamba yo era ayagala eyo ennamba you can contact me I will forward that number direct ono mbaka wa Nakaseke Central ono omusajja ono yajjayo ono gwe bayita Saida Bomba yagamba ajja bafuga lwampaka oba kati oba afuga biki nange simanyi ye bamuwadde kalimu kati agenda kutandika kujja kulamba katwamukkiriza atutume tuge tumukiikirire nga bwali agenda batumaki simanyi kinasinzira ebbanga lyamaze tukatukomewo tweyanzege mwebale nnyo mwebale ddala mutusigale mukudde Flashlight Channel tuli mu COVID-19 it is real and it's still killing people please sanitize yourselves social distancing have your masks and every time Katonda batwera omukisa n'ensi yaffe Uganda naye ono mubaka emboozi eya leero ebadde so touchy ayogedde ku mizimu gye Nakaseke nga gitabuse bannange givudde mu mbeera oba tegitere ku mukima nanga buse tezigenda kukima ono giyinza okukima oli gwe tumanyi nti nina nyini gundi yalimbalimba omulimba kale akomata akomera mpeera bwera